Pauline Nakabugo wamu ne bannabalala basatu tubasinkanye ku ddwaliro lya Ebenezer mu kibuga Kampala. Kampuni ennimi y'ebimuli eyitibwa Royal Vans and Ten gye bakolera yebadde basindise beekebejjebwa okumanya ekibaluma. Okumala kumpi wiiki nnamba bano babadde balumwa emitwe emisujja ssaako n'embuto. Okusinziira ku Nakabugo ku lwokuna lwa wiiki ewedde nga bali wamu ne bannaabwe abalala 78 bagambibwa okuba nga baakakibwa bakama baabwe ku ffaamu eno okuyingira ekiyumba omulimi bw'ebimuli banoga ebituuse so nga waali wakafuuyibwa eddagala ery'obulabe erimanyiddwa nga monosodium. Nayingirayo ku Sunday ate ng'ekyumba bakifumba ku Thursday neefuna conditions ez'enjawulo omutwe ne gutandika okunnuma olubuto n'ensesema neefuna diarrhea. Omu ku omu baatandika okuba nga bagwa mu kiseera eky'okukola okutuusa bakama baabwe lwe baabatwala mu kalwaliro akamanyiddwa nga First Care okufuna obujjanjabi. Eno kyokka bagamba nti abasawo baayo baagaanye okubabuulira ekibaluma. Then natuuka okuvaayo invoice gye bampa yaliko ssente nabyala so simanyi kinnuma simanyi ki. Omusawo bwe natuukayo ne munnyonnyola embeera gye nalimu teyambuulira nti oba kino teyanzigyako musaayi. We tubasangidde ku Ebenezer ng'abasawo bakombye kwebaza eriibwa obutabakolako ng'eddwaliro gye baasooka terinyonnyodde kye lyabazuulamu. Naye abasawo boogedde ne bagamba nti tebajja tukwatako nga tetulina bbaluwa zitwogerako kuva gye tuvudde. Tugenze kalwaliro ka First Care era tusisinkanyewo abalwadde ba kampuni y'emu abazze okujjanjabwa. Musawo mukulu wano Dr. Mark Kitende atunnyonnyodde nti obulwadde obuluma bano si bw'amaanyi era ne yeegaana n'ebyokugaanira lizaati z'abalwadde. Naye tewaliwo eyazze ng'alina signs ez'amaanyi ennyo eziraga nti afunye poisoning ey'amaanyi. Be bali awo bendaba okola assessment okulaba bwe wali naye at the end of the day buli omu ajja kufuna foomu ye. Wabula Kitende akkiriza nti ddala waliwo abalwadde ekikula kino okuva mu kampuni y'emu ababadde bajja nga balina obuzibu obwefaananyirizaako obwabano. Bajja bulijjo. Tubadde tukyali awo ate ne tuwulira nti abalwadde be twakaawukana nabo bazirikidde mu kkubo era ne baddusibwa mu ddwaliro lya Ntinda Hospital. Tutuuseewo mbagirawo era tusanze babiri ku b'embeera yaabwe tennawoomya Nakabululu. Omusawo abakozeko Dr. Boaz Tumuhairwe atunnyonnyodde nga bw'aliko byanoonyereza ku mibiri gy'abano kyokka nga bitiisa. Nakoze evaluation zange nga ku physical examination nasanze nga bafunye chemical poisoning. So nenkola test endala eza confirmize kyenazudde mu physical examination wenakoledde CBC gye tuyita complete blood count nenkola electrolytes nesanga nga zivarying nga tezifaanana nga teziri bulungi mu mbeera bwe zirina okubeera. Tumuhairwe era tutegeezezza akabaata akali mu kirungo kimonosodium bano kye baatambaala era n'akabatema nti singa basigala ku mulimu guno bandikifuuwa nga bakizza munda. Obulabe obubeerawo nga omuntu abeera exposed to chemicals bwe zityo for some time amaliza nga afunye kansa mu budde obutali bwawala nnyo. Alabudde nti singa kampuni eno teyeddako abakozi baayo bangi bandigwa mu ntata. Tugenzeko ku kampuni ya Royal Vans and Ten eyogerwako kyokka abakuumi batugaanye okuyingira okwogerako n'abakulu. We want to speak to the HR. Is it there? In charge. Let me go and ask him, then I come back. Omukuumi ono bw'akomyewo atutegeezezza nti abakulu bonna tebaliiwo. You come back on Monday. Kyokka tusobodde okwebbirira okukakasa ebyogerwa abakozi ba wano era ddala ne tubaako abakozi be tulengedde nga boolekera ebiyumba omusimbwa ebimuli nga tebalina yaddaako ebikwa ku mimwa. Ebikyebuzibwa bingi ku mbeera abakozi bano mwe bakolera naye abaffe ddyo etteeka lyogera ki? Akatundu namba 13 mu tteeka eriruŋŋamya engeri abakozi gye basaanidde okukozesebwamu kagamba nti buvunaanyizibwa bwa mukozesa okulaba nga abakozi be bakolera mu mbeera etassa bulamu bwabwe mu matigga wabula enfunda eziwerako kampuni z'abagwira nnyingi ezizze nga akawaayiro kano zikalinnyirira kyokka n'abakulu mu gavumenti ne babatunuulira kyamuli nga ssalambwa lya nsenke. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.